I'm enjoying the way how Museveni and his regime are busy these days. Enaku zino nyina engeri gye nnyumirwa Museveni ne regime y'engeri gye bali mu busy. Bannange bali busy beefulukuta. Bannange Museveni n'abantu be bali busy beefulukuta. Bannange bali busy. Ebyokulowooleza eggwanga n'okutwala eggwanga mu maaso baabivaako dda. They are busy planning how they are going to sit. Ebyogamba nti eggwanga ligenda kubeera litya mu myaka 5 ebyo baabivaako dda tebakyabirowoozaako. Bali busy babukuta beetala beetawula basula bakola overnight. Bayiya butawe bagenda okusigala nga bakyaliwo. They are busy planning for their survival. Ebyokuplaningira eggwanga baabivaako dda. Nze wamma Muhoozi mbadde nkusaba otukwatira ambassador oyo wa Germany omutuddize Germany kuba naffe twabakoowa dda. Muhoozi nze mbadde nkusaba taata Jeno waffe ow'ekitalo empologoma ya Afirika otukwatira ambassador oyo wa Germany omutuddize Germany kubanga twabakoowa dda be bavujjirira gavumenti yammwe be bavujjirira. Obuyeekera bwoli mutukolako n'okutugumbula n'okutulugunya mu basement zo be babivujjirira taata. Tubadde tukusaba Muhoozi omutukwatire omutuddize Germany naye ate ekitulumye nti n'owa America yakulema. Owa America yakulema. Tubadde twagala ambassador oyo omutukwatire omutuddize Germany nga we baakola akyenge Canada bwe yamutikka nadda mu Uganda. Lwaki tomututikkira nadda Germany? Sebo Muhoozi bwe bamunenyezaako okutulugunya eddembe ly'obuntu. Yazze n'awandiika bogasi ng'ayita mu mwogezi w'amagye oyo omupya. N'atandika okuwandiika bogasi. Bannayuganda tugenda mu kalulu ke bayita protest vote. Ekyo saagala mukyerabire. These people batuula tebatuula. These people bali ku fire. These people nze ndi eno ndika mu Kamoli. But they were enjoying these people how they are doing things these days. Bali mu kweyangulizaako embeera. Bali mutwanguyiza embeera. Omanya abantu okola ebintu nga bali mutwanguyiza mbeera. Bo kennyini bali mu kweyanguyiriza okuvaako kwabwe. Okitegeera? Gwe abantu bakunenya lwaki otulugunya abantu? Lwaki okwata n'otulugunya abantu ate n'obateeka ku social media? Wabula gwe oli mu kuwandiika ojuliza Vienna. Vienna agreement. Nenga Vienna agreement gy'oli mu kujuliza eri mu human rights and democracy. Gwe bakuvunaana lwa kumenya mateeka, bakuvunaana lwa kutulugunya ddembe ly'abuntu. You are just breaking the laws of Vienna. Human rights violation. Naye gwe ate obavunaana kwegatana n'abayeekera ab'opposition. Ab'opposition be muyita abayeekera. The registered political party in Uganda. Nga n'ekakiiko k'okulonda kennyini ak'eggwanga Uganda aka Electoral Commission kagiwandiika political party nga ye NUP. Mmwe mwali mulabawo okuwandiika abayeekera kyogaa mwali temulaba. Bwe muba bayeekera mugende mu parliament amateeka gammwe. You are the one who has numbers. Mugende mu parliament musazeemu NUP. Oba muyise etteeka erijjawo obubiina bw'abayeekera mu ggwanga Uganda kubanga ebibiina by'obufuzi bingi. Tuyina DP, tuyina FDC, tuyina PFF, SMART, tuyina biki, SMART, tuyina People Power Front, SMART, tuyina biki. Byonna tuyina. Mwe mwakkiriza mutya okuwandiika akabinja k'obuyeekera? Bambasada we bajja ewammwe awo baba bantu balungi bwe bajja ne bateesaganya n'ab'opposition nti bayeekedde eggwanga kubanga tebalina kuteesaganya n'opposition naye ate ne mwerabira eyo Vienna agreement gye muli mu kujuliza ebeera nga eraga nani partisan politics. Bambasada balina okubeera nga bali nani partisan nga tebalina ludda lwe beekubidde. Basooka wammwe mwenaalemu ne bajja ne mubasisinkana n'obukyayi ne munywa ne bamala ne badda mu bibiina ebirala ne bajja n'emweni UP baabo ne baggwera eggulu nga bazze kubagambako. Mwe babagambako ku nsobi zammwe abawagidde obuyeekera. Kwegamba NUP yafuuse y'abayeekera. A registered political party nga ne constitution yaabwe empeeri amended mwe kennyini mwe mwagigazeti nze mu kyapa kya gavumenti last oba month oba last D. Kyokka you are telling people we are terrorists. Akabiina k'abayeekera simanya biki abambasada begase n'akabiina k'obuyeekera kubanga babanenyezaako okutulugunya abantu n'okutugumbula abantu. Bannayuganda tugenda mu protest vote. The way these people jebabukutamu, the way how these people are busy working day and night. Hey.
The way Muhoozi and his father are busy. Museveni kikulumye nnyo kubanga okaddiye kubanga mu kaseera kano tuli mu muzannyo gwa bwongo naye ate gwe obwongo bwo bukaddiye. Obwongo bwo bukaddiye tetukyasobola genda mu Gorilla Wars ze wakola mu kinaana ezo simanya luweero tugende tulwane simanya tusule mu nsiko ebyo tebikyaliwo. Museveni you are going nga tetuna na nsiko gye tugenzeemu. Muli awo muli bize muli mu kusala ntoto obutya bwe mugenda okutandika okusolooza abayeekera. Abayeekera abamu ffe tuli eno. NUP ne munagijjako obuyambi tujja bbugiwa kubanga tuli eno tuli mu kupakasa. Mu kifo ky'okuziwa mu akakadde akamu n'ekitundu waakiri tujja kawanga NUP paka nga tubajje mu buyinza mbuzi mmwe.